Mmanyi Museveni yavudde buwaŋŋanguse gy'abadde manyola ebbanga eddene n'asanga nga waliyo okulonda e Bukedya. Olunaku olwaleero Oweekitiibwa Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba batuuzizza press conference ku Paalamenti ya Uganda nga bavuddeyo okulaga bannamawulire nsonga ki ezibatambuza okutalaaga eggwanga lyonna ye ne ttiimu ye. Ono agamba nti babadde ennaku zino abantu beebuuza nnyo nti okutalaaga eggwanga kw'aba n'abantu tekuube kudiibuuda nsimbi ya muwi wa musolo. Najja n'abategeeza bw'ati, agamba nti okutambula eggwanga lino babadde bakyayimirizzaamuko katono, naye agamba nti bagenda kuddamu enteekateeka yaabwe era nga bwe banaaba bazzeemu entambula zaabwe bagenda kuba batandikira mu bitundu ebya Masaka. Olunaava e Masaka batalaage ebitundu ebyo byetoolodde Greater Masaka babitalaage, bwe banaavaayo badde Wakiso paka bagende e Jinja bamaleyo eggwanga lyonna Uganda. Agamba nti bagenda kikola okulaba nti Uganda yonna bagituukamu. Ensonga neebatambuza balondoola nsimbi ya muwi wa musolo. Ensimbi z'omuwi w'omusolo zikola ebyo bye ziteekeddwa okukolebwa. Amasomero mu disitulikiti ez'enjawulo gye gali gazimbiddwa, amalwaliro mu disitulikiti mwegali, enguudo zikoleddwako, abantu beeyisa batya mu bitundu eyo. Yo gavumenti etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo nga bwe bweyama bwe yatusuubiza. Bw'atyo n'akakasa nti ddala ddala omulimu gwe baliko si gwa kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo, wabula kye bakola kyali mu pulaani era nga bateekeddwa okukikola kubanga woofiisi ya Leader of Opposition yebeeteekeddwa okukola obuvunaanyizibwa obwo, nti singa tuleka gavumenti n'eronda abakugu baayo nga bwe balina okukikolako bagenda kuvaayo bannayuganda bawakanye bagambe nti abali mu gavumenti tebasobola tulaga bituufu biri mu kyalo, naddala ebyalo ebiri ewala eyo tebifiiriddwako. N'agamba nti gavumenti bwe yeyegendeddeyo kitegeeza nti bo bajja kujja batuwa ripooti enkyamu, naye olw'okuba nti Leader of Opposition yakikuttemu kitegeeza nti ripooti tulinde gy'anaawa ejja kuba nga yentuufu ku ebyo ebinaaba bizuuliddwa okutalaaga eggwanga lyonna okumala ennaku zino banaaba bamaze nga batambula. Olwo tewaliwo ssente ziri mu kidrowa kyange nti nzijjayo n'entambula nazo. Ofiisi yange etambulira ku puroguramu nteeketeeke. Abantu abamanyidde okukola emirimu mu byakagwirawo nga ssente zibali mu mpale kyoba waayo olunaku olwaleki kimu okutambuza public office bazitambuza batyo nga bwe balowooza tugikola mu ngeri yakagwirawo. Kati twatandika dde okukola omulimu guno, abadde bagoberera twaliko mu bitundu bya Bunyoro, twaliko bitundu bya Kyoli, twali mu West Nile, twali mu Ankole n'Ekigezi. So n'olwekyo twongera bwongezi mu maaso omulimu guno obuvunaanyizibwa bwe tulina eri bannayuganda ng'abakulembeze. Okusinziira ku bitundu bye baakatalaagako, ono atubuuliddeko ebimu ku ebyo bye bazudde ng'agamba nti ku bye baakazuulawo ebyenjigiriza bibi nnyo nnyo n'ebyobulamu bw'abantu ate byennyamiza. Kyewuunyisa nti oyinza okutuuka ku malwaliro agali mu byalo eyo nga ne kaabuyonjo ezisookerwako teziriiwo ku malwaliro, kubanga omuntu bw'abeera nga azze ku ddwaliro kitegeeza aba azze kunona bulamu. Naye bw'osanga ng'eddwaliro teririna buyonjo bantu bwe bakyamira, ate kati awo oba ogenze kubyonoona bwonoonye, so nga buyonjo kyekyandibadde ng'ekintu ekikulu ekisookerwako naddala mu malwaliro. Kati amalwaliro g'omu byalo agambye nti embeera gigalimu mu byobulamu nzibu ddala ddala, tebalina buyonjo, amalwaliro tegaliimu ddagala, kyenkana baasigaza busigaza bizimbe byogerwako nti eryo ddwaliro, naye nga bw'olituukamu temuliimu birifuula kubeera ddwaliro, eddagala temuliimu wadde, abasawo beebeererawo lwe baagadde ne lwe bataagadde tebatuuka. Ye ate kati weebuuze nti batuuke bakolewo ki nga n'eddagala ery'okuwa abalwadde teririiwo. Kale nno embeera bwetyo bwetambudde. N'agamba nti ate bwe kituuka ku masomero gujja bagira, lwa nsonga yakuba nti ku ssomero abaana bagenda kutuusa mukolo, si kuba nti bagenze okuggyayo kyamagezi, kubanga n'ebitabo abaana bye balina okusomeramu gavumenti byasuubiza okuwa amasomero tebiweereddwayo, wabula baalondobamu ebyo ebyezo sabujekiti abaana ze beesalirawo nti tugatteko eno n'eri, ebyo byo babiwaayo. Ne sabujekiti eziri compulsory ezisimbibwako essira nti buli muyizi eyo sabujekiti ateekwa okuba nga alina ogikola, ate ebyo ebitabo tebabiweererayo ddala mu masomero. Kati ne yeebuuza nti ddala ddala omwana w'ekyalo anaakompiitinga ate n'omwana ali mu kibuga ng'ate ku fayino
bakola ebigezo nga bye bimu bifaanagana. N'agamba nti obwo bunafu bwo lwaki atambuddeko bwe bakasinga okuzuulawo. Abasomesa ku masomero babeerayo nga bwebuzaabuza bye basomesa abaana tebannabitegeererako ddala. Abantu baffe ge muyita amalwaliro bizimbe n'ebimu bigenda kubagwira. Olaba eddwaliro lituuka okuba nga terina kaabuyonjo, kyekimu ku bisookerwako. Era ttiimu gye ntambula nayo mu batuuka mu malwaliro beekutiza n'amasomero. Neewuunya nalaba Ssaabaminisita ng'agamba nti eddwaliro ly'e Lugazi ery'e Kawolo bayita era ly'e Lugazi lyerisinga mu ggwanga. Naye bwe twatambula n'omwalaba kaabuyonjo bagisolooza mu ddwaliro eryo. Bwe banga erisinga mu ggwanga kaabuyonjo basolooza eggwanga liri ku ki? That is their best. Kaabuyonjo bagisolooza ssente. So ebiseera ebyakabenje omuli ebyenjigiriza n'ebyobulamu Munnayuganda bitegeera. Ne bwe twogerera amasomero ga secondary curriculum eya secondary ey'owansi tebannaakufuna bitabo. Babawaako ebitabo ebya subject ze bagamba ez'okulondobamu, optional subjects, ez'obuwaze, compulsory subjects, tebannaakubawa bitabo. Asinzidde ku ekyo n'asaba ba MP b'ebitundu nti bafeeyo nnyo okulondoola amasomero gali mu bitundu byabwe awamu n'amalwaliro. N'abagamba nti balemenga kwefuula nnyo bantu ba mikolo gya kuziikana kwa byannyimbe, kubanga bwe bawulira nti ku kyalo kuliko omufu awo batuukawo mbwangu. Era mu kwata akazindaalo baba beekubira kampeyini ezibaza mu palamenti. Bwe wabeerawo okwa byennyimbe kye kimu kye bakola banguwa, naye emirimu egibavunaanyizibwako beesuulirayo gwa Naggamba. N'agamba nti ba MPs balwawo nnyo okutuuka okulambula amasomero g'ebitundu byabwe awamu n'amalwaliro. Nti MP ayinza okubeera mu palamenti emyaka 5 gye babeerayo naye n'atamanya na bikwata ku masomero gali mu kitundu kye. N'atamanya nti essomero lya Gindi teririimu bikozesebwa, abaana baawo tebasoma. Kati yeebuuza nti MP aba agasa ki abantu b'omu kitundu kye abamulonda? Bw'atuuse ku byokwerinda mu bitundu eby'ebyalo ate agambye ogwo gujabagira, kubanga ebyokwerinda bibi nnyo okusinga ne bwe tukirowooza. N'agamba obubbi bw'emmundu mu byalo bweyongeredde ddala, kiteekawo embeera ey'okutiisatiisa bannabyalo nti kuba ennaku zino mu Masaka wokka ate kiyitiridde, kubanga mu nnaku 2 bakubyewo abantu nga babattisa masasi mu ngeri y'okubabba. Waliwo abaalumbiddwa mu kiro ekikeeseza olwaleero era ne babakubira mu mayumba gaabwe. Nti okwo okuteekawo embeera ey'obunkenke mu bantu, yeebuuza nti security babeera luddawa? Tukoma balaba nga bakaalakaalana mmundu ku street, ffe ne tulowooza nti balina kye bakola ennyo ekigasa eggwanga, naye babeera batambula mu butambuzi nabo kulambula na kunywa myenge gyabwe. Kyokka obudde bwe butuuka obw'okukuuma abatuuze abasasula emisolo tebabeerayo, tebabalabako. Ababbi ne balyoka bajja ne beegiriisa mu kitundu nga tewadde abakuba ku mukono. Ekyo ne kireetera okulowoozesa abantu nti oba oli awo gavumenti yagwa dda, kubanga gavumenti entuufu ng'ekyali mu buyinza bannansi tebayinza kubonaabona bwe batyo. Bannansi tebayinza kubeera mu bunkenke obusukkiridde butyo nga tewali afaayo kubakuuma. Kireeta okulowoozesa abantu nti gavumenti teriiko. Gavumenti yo kigikwatako okuvaayo ekakasa abantu nti bannange tukyali mu buyinza era tukola ogwaffe tulina okubakuuma. Ono ayongeddeko n'agamba nti Museveni yavudde mu buwaŋŋanguse mu biseera wabeereddewo okulonda akalulu okuzza omubaka w'e Bukedya mu palamenti. Yasisimuse awandiika ebbaluwa gye yadde yeemulugunyako nti ebyabadde mu kalulu ako byabadde ebikolwa bya ffujjo nnyo, omuli okutiisatiisa abantu, omuli okubba obululu n'okuteekawo embeera ey'obunkenke mu bannakibiina kye. Ono n'amugamba nti bw'abeera nga ddala akakasa byewandiisemu eyo ebbaluwa ye, abeere musajja mugezigezi aveeyo asookere kalulu akalondebwa 2021 agambe bekikwatako baddemu okunoonyereza ku mivuyo egyakolebwa mu kalulu ako, era n'ab'amateeka, abalamuzi n'abo abaakola ku by'okulonda baddemu beekenneenye bulungi babuulire eggwanga ebituufu ebyava mu kalulu ka 2021. Awo eggwanga lijja kutegeera nti Muzeeyi kyewandiise mu bbaluwa ye Bukedya mutuufu, akooye ekibba bululu. Naye bw'anaaba takoze ekyo okusooka kunoonyereza ku kalulu akaaliwo 2021
ate n'avaayo n'ayogera Kano akabadde Bukedya aka Just MP bamugambye ebyobukulembeze abyesonyiwe, ebyokwogera ku bululu abireke bulesi kubanga ate ye mutwe omukulu mu kukyanga obululu n'okutiisatiisa abalonzi. Museveni yavudde buwaŋŋanguse gy'abadde manyola ebbanga eddene n'asanga nga waliwo okulonda e Bukedya. Bwe waliwo okubba akalulu e Kayunga yali ali buwaŋŋanguse, n'ekebabba mu Omoro yali taliiwo, n'ekeyabba yennyini mu 2021 Baka Mubbira nga taliiwo ne bamutegeeza butegeeza. Twagala omutegeeza nti byayogedde twabirabyenga okubugumya akamwa byataliiko nnyo. Bw'abanga abiriko tumubanja nakati nga bw'agamba twabeerewo okunoonyereza e Bukedya, tumubanja akkirize election audit ezeemubanjibwa. Election audit wabeerewo okukennunula n'okwekenneenya ebizibu birawo mu kulonda, bwetujja okukakasa nti byayogera abitegeeza. Bw'atuuse okwogera ku babaka ba NUP abaasuddewo kaadi z'ekibiina ne beegatta ku MK, ono agamba nti ababaka bano kikwasa ensonyi nti bantu bakulu balina emitwe egyetegeerera naye ate tebalowooza kubanga MK gye beegasseeko ekyo kibiina ekimenya amateeka tekimanyikiddwa mu mateeka g'eggwanga, wabula nga ate batandika dda okukola emirimu egitakkirizibwa mu mateeka egy'okutambula mu bantu nga bakuyiga banoonya kampeyini. N'agamba nti omubaka omulamba ng'ate ggwe osalawo n'ova mu kibiina ekimanyiddwa mu mateeka n'ojja weegatta ku kibiina ekitaliimu mu mateeka, kitegeeza nti naawe omubaka oba osaana kkeberwa mutwe kubanga gwe wandibadde osooka okumanya nti ekibiina kino kyennyinza okwegattako kiwandiise kiri mu mateeka, bye kikola bye kiteekeddwa okukola olwaleero. Bw'olaba nti bo tebasobodde kiraba ababaka abalamba, kitegeeza agambye nti byagende bakeberewoko ku mitwe gyabwe oluvannyuma bakole okusalawo okutuufu. Bw'atyo n'agumya abalonzi abalonda ababaka bano n'abagamba babeere bagumu kubanga omubaka tayinza kusinga balonzi abaamulonda maanyi, n'olwekyo abalonzi be balina okusalawo okutuufu. Bwe balaba ng'omubaka gwe baalonda ne bamusaamu obwesige abaliddemu olukwe, babeere bagumiikiriza balinde bennyini bye bagenda omujja mu paalamenti eyo bateekeyo omubaka gwe balowooza oyo anaakola bye beetaaga, naye kino kireme kubayigula ttama. Ku bannakibiina kya NUP abaakwatibwa ne baggalirwa nga n'olwaliro bakyali mu makomera awamu n'abo abakyabuliddwako amayitire nga tetumanyi gye bali, ono avuddeyo n'agamba nti ensonga ezo nga NUP bakyaziriko nnyo era bakyalondoola amayitire g'abaana bano. N'abagamba nti babeere bagumiikiriza kubanga buli kutuula kwa kkooti lwe bayitiddwa mu kkooti, NUP ereekayo ababaka abakiikirira okubeera kuwuliriza ensonga z'abaana bano, nti era budde bwonna abaana bajja kuba bafuna obwenkanya. N'ayogera ku nsonga z'Abaseggirinya ne Sewanyana nti wadde baateebwa bali bweru bayinaayina naye ensonga zaabwe nazo tezinnaba kuggwa kubanga kkooti ekyalina byekyanoonyereza ku babaka abo ababiri paka lwe neesalawo eggoye nti kituufu balina emisango oba nedda bali butala nga tebavunaanyizibwa musango gwonna gwonna. Ebibuuzo ebibuuziddwa ababaka b'opposition abagenda bagamba nti balina ekika kye baayize tubakulisaayo mu ssomero ery'olunaku olumu oba lya kiro kimu, abeekulubeesa ne MK project. Ekisooka MK project bumenyi bw'amateeka bwe bugenda mu maaso n'ekyo ekiwendo kya MK tekiriwo mu mateeka. Neewunya omubaka wa paalamenti yalondebwa abantu okuggyako nga yabadde alaalidde enkanja okwogera ku kintu ekiri mu bumenyi bw'amateeka nti nakyo weekiri kiri awo era akiriko naye. Omubaka wa paalamenti nga ddala talina kiseeseetuse mu bwongo bwe okutegeeza eggwanga nti ekyo naye akiriko ekyobumenyi bw'amateeka. Njala kutegeeza eggwanga nti abantu abaalonda ababaka abo bakyaliwo ate baali tebatamidde nga babalonda. Bw'atyo bw'abadde amaliriza ensonga ze n'agamba nti Robinah Nabbanja Ssaabaminisita olwaleero yaliko ekibuuzo ekibuuza amayitire ga munnakibiina kya NUP John Bosco Kibalama eyabula kati myaka 2 n'ekitundu nga tamanyikiddwako mayitire, taleetebwako mu kkooti yonna kuwozesebwa
era bannakibiina kya NUP batuuka n'okwebuuza nti oba omuntu waffe yafa mutuyambe mutuwe ebisigalira bye tubiwe famire waakiri ebiziikeko. Robinah Nabbanja yennyini nti yavaayo ne yeewako obujulizi nga bw'amanya amayitire g'omwami ono. Ye leader of opposition agumizza bannayuganda nti babeere bagumu kumbulawo oyo omwami bakimanye nti Robinah Nabbanja yaliko akabuuza bwe kinaaba kizuulibwa nti omwami oyo yattibwa era Robinah Nabbanja agenda kuvaayo obutereevu atulage amalalo g'omwami oyo oba we bamuziika. Bwe kitaba ekyo ajja kuba abinnyonnyola kubanga yeewako obujulizi era ne palamenti baabuteekayo dda okulaga nti yamanyiiko wa waali omwami oyo. Ate mulaba kusaba minisita mumubuuze nti Kibalama asimoola nnyumba ye gye yamukweka emuteekawo. Bwe yategeezebwa nga tamanyi gy'ali. John Bosco Kibalama yabula mu 2019. Saba minisita Nabbanja agamba amanyi gy'ali. Bwe mumubuuza mu palamenti ng'abulawo. Ate akatambi k'ebigambo byayogera twakazanya ne mu palamenti mwakalaba so situmuwaayiriza. So mu byafaayo by'okulawo kwa Kibalama tulina omukisa twafuna omujulizi amanyi gy'ali. Bw'abanga yafa era tulina n'atulaga ewali amagumba ge alisi yamulabako oba amanyi abamulina. So abantu abo mubabuuze temumala okubuuza ffe tubalondoola mubuuze aba abakwata babakozesa ki era sibalabanga nga mubuuza aba abakwata ekibuuzo ekyo. So n'olwekyo kyabulabe nnyo okuteeka olukongolo ku ba victim ng'abakola effujjo ku bantu baffe we bali. Mubuuze minisita w'ensonga ez'omunda oba minisita wa justice abantu abakuba tebattibwa mu Kampala obwenkanya ku bantu abo ne famire zaabwe butuuseewa.